Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama guno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, chisera. Antulengera kalon katono nyo. Stecia and the house girl obadde ogimanyi. Bw'abadde agira ku Spark TV, kati eri ku DVD. Omuli abazanyi babamanya. Tosuba Stecia Mayanja and the house girl. Aji wefuge. House girl goyineko mwesiga. Oba yajja kubba balonga tomanyi. Kaka tukuletedde Stecia and the house girl. Ku DVD kwogendo batoluyi vira ku musajja. Musajja taba wom ausigalo wedda luba akumutuga mukazi wange mulefa awasa kyali kyekango bwe bawasa teyategedde amuwasa busayizi kimwali kumpe mulefa alemereko tukyalengera kalango bandeke amaziga ebiwoobe efujjo omukwano obwenzi akalakya byonna biri mu firimu emu Stecia and house girl okukulako kuyimiridde mu binusu oba mpapula ku mulundi guno twagala kulaba kyanjawulo ono n'akakola akalya ayina bakyaliwa akaluma tukyalengera kalango eri ku MK Majestic Plaza wanzita bawo omutuufu yali yamugalira mu kinnya ali kubazeeyo abalemeddeko ndeka nawe siri myaka gyo tukyalengera kalango bwe ngamba coming soon otegeera ki kati eno yo teri ku coming soon yafulumye dda tosubwa Stecia Mayanja mu sinema y'omulembe Stecia and the house girl ngenda kwagala n'ebisubi byonna nkwagaliremu n'ebitakataka pitaako house girl abba abasajja kutere nkoni baby wawe tokaaba wanzi tokimanyi ngenze kati nembwa omuzimu njo kwagala toyina kusuba Stecia and house girl bebe tukyali kalankatono nnyo tosuwa bazanyi bo Nancha Whitney omuli Sematimba Ibrahim kurabako Rehema etendekeddwa Sololence okuva mu All Magic Production nyumirwa nga bw'oyiga okuvola lero nkutegedde erinnya lyo gwe Chera owulidde era bangamba Chera nankuleeta azadde oyinza okunsobola Chera angibela kusobera you know what? When it's too shiny. Let's go there. Follow me. Sharia, bring the chair here. Good. Now sit down. But before you sit, I need to teach you kuandika. Ubanga ankuyambako kuandika. Where is my stuff? Where have I put it? You can bring the board. It's the other side, so that I help you to write, so that you can understand. Yeah. Okay. But sir, Wanji,
genda olete ka board tuwandikeko kikwanguyire. Auntie, can you side it? Check there. Go and check. What's that? Genda okanonya. I still have a lot to do here. Naye kankyesomeseze kankyebangulire munnange dani okuleeta amanyi oluzungu atuuke wano anfuukire ekizibu anjagalire omusajja antunulire nga mujjawe. Kansomese kino wuyo kikyampa ku kitiibwa kirina n'empisa kale kati kankiyigiriza oluzungu. Ononyachi. Auntie, antumye kibaawo. Auntie ngenda kusoma. Bagenda kumpandiikirako ku kibaawo. Ogenda kusoma. Auntie ayogera luzungu kati mbasi bitegeera. Kati yalaba nganza amunyoma. Kati yategedde nti ekintawanya lulemi. Kati agenda kunjigiriza. Njizeyo ne gundi. Kirya chechi. Kwe batuula entebe. Faawo. Entebe bagiyita kira. Ade sibitegede. Kati ngenda kukanjigiriza agenda kuyomba ngalaba sikomawo kansoke no mufumbira ate wakitaddeyo. Kati bw'aba agenda kusomesa mwana ono oluzungu n'okufuna wentuula nange embirige kuba agenda n'anvuma mu luzungu mba sibitegedde wano mu Luganda musobola twetwala naye wano mu luzungu kanange nfune wentuula abisomese nga bwebikwata kijja kuba kibi nange kanfune wentuula. Oba ki ekiri? Ekibaawo. Ekibaawo. Bagambe ekibaawo kibaati. Nonga kibaati. Kibaati. Omanyi obadde amanyi agambe ekibaawo. Angambi. Genda eri. Olete ekibaawo kati kuno basobola owandikako jjajja. Ekyo kibaati. Kuno basobola owandikako jjajja. Batukisya. Nkunjukuta zijjirako ddala bulungi nnyo. Nemubuuza saagala anyiike. Kubanga wanyiika luzungu. Tebasibitegeera. Ate obusobola akuvumiramu. Soko geno mbuuzi. Kati kansomesa kino ekyembuti kyange nja kupambana n'ekyo. That's your name. Time. Kama kibaati. Kino kyogamba. It's okay. Come. That is okay. Kisigalidde. Ekyo. Kale. Shauna nja kubisobola. Ate bagende bagamba bakati tunatumani zindasoma. What dots? Will state what about no. Yeah. Nina nasoma ndege secondary fu. Ate balowooza nti sirumanyi. Atuvuma alowooza nti sibitegedde. Mba mbitegeera naye saagala mwanukula. Saagala munyega njagala amanyi nti jjajja talina kyamanyi. No. Where state what about? No, me here. Nzuzungu nalusoma. Sina we saatuuka. Ngenda ddulumeka. I don't need to know this here. But I think we should put it here. Put it here so that like this. Put it there. Not you. But sir, if you don't understand, ask. Chino chisitule kiteke wali. Chino. Egena beranga blackboard. Good. Kale, but sir, Wanji Ann, we are going to start. Tugenda tandika, sit down. Hano oba kati mukolentia oba tula wansi. Wasigenda kubanga nyimirira nga nawe oyimiridde. Ani njagala obere understanding sagala kunumya mutwe. Kyenkubuuza kyoddamu. Wasomako? Iye. Paka class ki? Nasoma juzu ama ya Saluna ne Kuruhani. Kuruhani njimanyi. Batsa Wanji mbuuza wasomako bino ebya P1, P2, P3? Ya the baby class? Iye. Wasoma? Okay. So kati lero tugenda kusoma. Iye. Ngenda kutandikira ddala
from the beginning to the end. Naye for now, ngenda kuba nkuyigiriza ebintu by'omu nnyumba, ebintu babiyita batya. Kati Aunt, ono gwogambye nti no tugenda kusoma paminingi from the beginning, okuviira ddala ku ntandikwa. Beginning means entandikwa. Beginning. Kitegeeza ki? Entandikwa y'ekintu. Ekyo mbadde nkimanyi aunt. Obadde okimanyi? Okay, fine. So kati tugenda kuba, in fact, let me do like this to simplify. Kati bwe nkugamba nti I want drinking water. Repeat after me. I want drinking water. I want drinking water. Kazi tukendeete ekitabo. Drinking. That's the word is drinking. When nkugamba nti I want drinking water. Repeat after me. Drinking water. Repeat after me. Say drinking water. Yeah. But sir, gamba drinking water. Yeah. Drinking water. Listen. Yogera nga bwe njogera. Yeah, aunt. Tokola actions. Tokola byenkola bwe yogera bwogezi. Yeah, aunt. Want drinking water. Drink water. Oh God. The word is drinking. Not drinking, but drinking. We are going to start from A, B, C, D. So, repeat after me. A, B, C, D. A, B, C, D. Era kutambula kikumaalo naye mbatuuseeku nti okutuukiri gezaako kuttaka kuno okusoma okutaliiko school fees tekusobola kundeka nina okugenda mpola batuukiri naye kambiteyo naye lutandabe kambiteyo Okay, you alone. Go wake up. But so like Mama, ekitabo kiki mukimu kyonki naye peni okunda kala mukama mulungi nino njifuni weri akati ono omukazi atwepankira ku lwa luzungu ate n'ekirala ono mbasi sasudde luzungu lwa bwerere luli waka kakati ekiba kinto amateka ndaba tajja kunda kale kumulaga nti tesobola soke tukabanga patanda nga badandabye letter B. So, letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Letter F. Letter F. Letter F. Letter F.